Lwaki atawanya abantu basanze mu bibanja bye kona myaka 15 balina n'amalaalo. Ate naye mbadde ngenda senga sigundi ono gwe kwasizaako. Mbadde ngenda kutwala nkusiba otegeere. President yagaana okubonyaabonya abantu. Oluno abatuuze balusonze mu Tusiime Augustine gwe boogeddeko nti abakozi be yaleeta bababbako ebintu byabwe omuli amatooke n'ebisolo ng'embizzi n'embuzi. Ekyokwogerako nti ono omusajja akafuna ekyapa kino myaka 2 atutawaanya. Nakyo tulina okuteekamba tugiire nti tugamba nti amatooke embizi byonna ebintu ebimu n'abisaawasawa talina kyatatwara nakedo gwagisanga wagitwara Tusiime goraba aturi kubi munonga. Akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'ab'ebibanja Kibibanja Owners Development Association Bob Pompiima alambudde abatuuze omugagga baanyigiriza wabula n'alabula omugagga Tusiime nti singa taakome kujojobya abantu ensonga agenda kuzitwalibwa pulezidenti. Tusiime otulugunyiza njamba abantu b'omuwakiso nga weekwasa mbu gavumenti yekutuma. Tusiime ngenda kuwabirwa president mubuulire ebintu by'okola tufube okola n'otukwata olumba abantu abali ku bibanja byabwe n'owefuula abiguze mu mwaka gumu n'otandika obakuba obatulugunya okubba ebintu byabwe ate nga polisi tekukwatako. Tusiime weesiga ki? Tusiime Augustine tule tukwetamiddwa. Tusiime lekera okubonyabonya bannayuganda. Abatuuze bagamba nti Tusiime yafuna obwannannyini ku ttaka lino mu mwaka gwa 2022 okusinziira ku biwandiiko bye ate nga b'ebibanja baabisikira ku bajjajjaabwe. Gamazeewo emyaka egisuka mu 10 kubanga taata atuzaala yafa alina emyaka 8 naye nga ate naye wano muzzukulu akati ffe tugenze tuvaamu kati ffe bwaba omulembe ate kati wenyuwa naye nga taata naye yayimuzi. ebijja byaffe tubaze emyaka 15 ejjo watata bamuziika wano tala muzzukulu wano wakati lwagala okutugoba bagamba twesenjaawo. Abatuuze aboogeddeko naffe okuli Justus Tulyahebwa, Nansubuga Justin ne Kizito Fred batulaze obulumi Tusiime bw'abayisaamu ku bibanja kwe yabasanga batebenkedde emyaka n'ebisiibo. Wala yajja yasooka n'ayimirira eri ekikombe n'atunula eno kati yatunula eno n'ajja n'agamba gyebale nze kaine gyebale enkongo gitwala ogajo tamanda konza waliwo yaguze wagenda okukola ki okuzimba ndi yaguzewo yakuwadde omulimu konze yagumpadde njewe enkongo ateekawo ki ennyumba ndi nedda toddamu kusima nkongo nekuddamu okusanga tugutwaluzira ja kitu hanu yatalinawo obuyinza bwena Tusiime atureke kakati enjala etwoleke emmere gyetulya kitange okufanga naye kakati bwe yafa nange nenkomawo okubeera wano naye kakati tubale tubatisibwa emmere yaffe kakati ketwalinga tulima tugaana nebibadde bisigaddewo ngaebitubadde Nansubuga agamba nti n'ekijja okugalamidde kitaabwe Ereziya abasajja Ssubi eyafa mu 1999 ne bajjajjaabwe omugagga yakisimbyemu ebikondo. Gamazeewo emyaka egisuka mu 10 kubanga taata atuzaala yafa alina emyaka 8 naye nga ate naye wano muzzukulu akati ffe tugenze tuvaamu kati ffe bwaba omulembe ate kati wenyuwa naye nga taata naye yayimuzi. Wabula Tusiime Augustine agambibwa nti Land Road tomukubidde essimu era bino byatuzzeemu ng'agamba tewali mmere yali etemeddwa.